mwaka Ssaabasajja Kabaka aggalawo ogwo oguba guweddeko ate n'aggulawo ogwo oguba gutandika. Abantu ba Kabaka nabo tebakola bubi omwaka guno ogwa 2023 basula mu nkuuka era gugenda okuyingirawo nga bali mu nkuuka wamma ggwe endongo bagikubira ddala. Banji bwe bafuna omukisa ogukuŋŋaanira mu nkuuka eyaggulawo mwaka guno 2023 obufaananyi bwa Serefi babwekubya. Banji omwenge bagunywa mu ngeri ya kinyumu era banji be twayogerako nabo mu kaddaako mu nkuuka eyo baali ebigenda mu maaso ku nsi tebakyabitegeera ate nga n'abalala embwa bali bagiyita ŋŋwa. Kano mbadde nadde mu ngule ya Ssaabasajja ko kali bulungi nnyo kali kiriya wayago wagira bulaki mwana ali blali kuka telefayina tuginayo tuli nayo bulungi nzize nga nze kulaba ku Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi manga oyo yeye Kabaka waffe wa Buganda busimu nze bapita Nalutaya Joan nze bapita Nakyanja Madrin ndako erimu mwenge n'ozogulaba oyinza kulimba. Ebiriroliro ebiyingiza abantu ba Kabaka omwaka guno omujja 2023 nga bimaze okukubibwa. Ambaziira Ttone ne Ssuuna Beni ab'ebinyanyanyanya bakuba abantu ba Kabaka endongo era bangi bazina n'amasaati wamaggwe ne bagajjamu. Omwaka nga gutuuse makati era nga bangi bategedde nti wamaggwe bagutambudde. Bangi ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga bakeera Namugongo okwebaza Katonda. Era eno twalaba Katemba atali musasulire omwali abaasula mu binyumu nga bakuba endongo obutasalako wamaggwe nga beekulisa okutuuka mu masekkati g'omwaka. Nga bw'eri enkola y'abakyala ku mukolo gwonna oba nga banaafuluma ennyumba nti basooka kwepepeta, basooka kwekolako, basooka kwewunda ne Namugongo bwe gwali bangi bakeera kwekolako olwo nno bagenda okutandika mmisa wamaggwe nga basaanidde. Okusaba nga kugenda mu maaso kyali kijjobye ebbalibbali eyo. Bangi baali mu kunywa mwenge, embwa ne bagiyita ŋŋwa, abamu baali tebakyajjukira n'abajulizi ba Uganda be baani. Naze kulamaga lwa Youngest Matter Stephen kyekyandeese ababiri waliwo bazeketta buza abalewo sibitegeere nenjagala Stephen Youngest Matter amazzi ag'okunywa nkozesa kano ebyokulya nkozesa kino nze n'okulya kabizi wedde awalagi nga yakunywa ku kawalagi Kabaka yatukuza bulungi yatukuza n'omwenge gw'engule. Papa mumanyi waliwo Papa John Paulo n'abajulizi nabo mbamanyi betuzeero okujulira tubuliyeyo basatu Joseph nani n'omulala yoyo. Nga bw'omanyi nti omuntu yenna omukatoliki kizibu nnyo okumwawula n'akanyama kamutambuza ddembe oba bangi kemuyita akasolo k'eggwanga abangi kemwakazaako eri ebinyanyanyanya naddala mu abawagira Mbaziira Ttone ne Ssuuna Beni. Akanyama ako ne Namugongo tekaabulayo ng'era bulijjo bwe kibeera. Bangi baakalya, bangi baatubulira nti emigaso gyako njolo kale nga tebasobola kubeerawo nga tebakaliddeeko. Ennyama bawaana enkoko mbw ate emala semanyana ku 7 ate ye embizi yo yasuukawo kebeera bosi wange nyama ya 12 ndowooza balaba atabadde ku Namugongo kulya ku kanyama kebayita akabizi tamanyi kigenda mu maaso. Kino kibumba kya mbizi kanyama kalungi ate kayidde kamulembe nnyo. Nsiza kulamaga naye nzize kulya ku mbizi nva mukono. Abantu nga bavudde Namugongo mu kusinza ate waaliwo okuggulawo empaka z'amasaza n'okuziggalawo nakulabira nga bwe kiri nti ekintu kyonna ekirimu Obwakabaka bwa Buganda libeera ssanyu jjereere. Bangi bakeera kweripa ku bimotoka bya loole okujje wankulukuku okubaawo ng'abajulizi ng'empaka z'amasaza ziggalwawo wamaggwe kyali kijjobi ku kkubo. Omupiira ogwakamalirizo wakati wa Gomba ne Bulemeezi nga gugenda mu maaso. Katemba atali musasulire yali mbawagizi yali puleesa ku puleesa omwali n'abaali balowooza nti basobola okuteeba ggoolo nga basinziira ebweru w'ekisaawe wamaggwe n'enkulabira. Tuli kushuwa nnyo n'abagolokipa kutamafayo mwana kutadde bweru omwana uli akutadde bweru Nyamadde mu nyungu yazze nga tugenda yimunguzamu nyimungu ze twamala okujooza. Eno nkima tuzze kugikima bukimi. Kano kasimba tuzze gisimbulawo egende. Bulemeezi ng'emaze okuwuttula Gomba n'ewulubala n'okuwulubala
nakulabira abawagizi ba Bulemeezi akatimba buno bateeka ku kisaawe baakayuza bayitemu bagende batuuke ku basambi baabwe babayozeyoze. Katemba yali w'amaanyi nnyo era bannagomba bangi bava ku kisaawe ekyo nga batunula mpwangali ng'embwa esudde eggumba. Ebyo bye bimu ku byenjawulo bye nsobodde okukuŋŋaanyiza omwaka guno ebibadde ku mikolo egitali gimu okwetoloola eggwanga. Wabula gwatera okwekola obusolosolo mu nkuuka nkusuubiza nti kamera yange yaliyo ku mulundi guli ne ku mulundi guno nkyagirina. Ronald Kitanda, BBS Telefina, agesigika.